Omukulembeze w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin avuddeyo n'ayozaayoza omukulembeze omujja w'eggwanga erya Iran Mojtaba Khamenei n'amwozaayoza olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko obw'okufuuka supreme leader oluvannyuma lw'okufiirwa taata we eyattiddwa kati wiiki emu n'ennaku bbiri ze twakakuba amabega. Njagala okutegeeza nti amugumizza nti eggwanga erya Russia liri wamu n'eggwanga erya Iran. Era amutegeezezza nti enkolagana gye babadde nayo yakusigala ng'egenderera ddala mu maaso awatali kuzikiza. Njagala okutegeeza nti Vladimir Putin avuddeyo n'akakasa nti akkiririza mu Mojtaba Khamenei kubanga ebbanga lyonna abadde amulaba ng'atambulira wamu ne kitaawe Ayatollah Ali Khamenei eyattibwa mu bulumbaganyi bwa Iran bwa Israeli ne America bwe bakola ku ggwanga erya Iran ku lw'omukaaga lwa Sabiti eri gye twakuba amabega ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri. Kakati ategeezezza nti nno beetegefu okusigala nga bawa obuyambi bwe babadde bawa eggwanga erya Iran mu ngeri ez'enjawulo, era ategeezezza nti tebagenda kubanga bazikiza yadde okubanga banafuwa. Vladimir Putin bw'abadde ayogera agambye, I would like to reaffirm our unwavering support for Tehran and solidarity with our Iranian friends. Era yongedde n'agamba nti Russia has been and will remain reliable partner to Iran. Ensonga ezo zibadde mu bubaka Putin bw'aweerezza Mojtaba ng'amwozaayoza oluvannyuma lw'okuba nti afunye atuuziddwa mu ntebe ey'obwa supreme leader mu ggwanga erya Iran. Kinajjukirwa nti ennaku 3 emabega omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump yabadde yakavaayo n'anafuya obusobozi bwa Mojtaba nti tasobola kubanga akwasaganya ensonga z'entebe ennene bwetyo, era n'alaga nti Iran yeetaaga obuyambi bwa America mu kusala waani ateekeddwa okubanga afuga eggwanga oba akulembera eggwanga erya Iran, wabula ye Putin akakasizza akubyemu stamp. Jjukira Putin era mu nnaku bbiri emabega yabadde yakavaayo n'asindika obubaka eri pulezidenti w'eggwanga erya Iran Masoud Pezeshkian n'amugumya mu nsonga ezigenda mu maaso, era n'ayongera okumukakasa nti bakusigala nga bagendera ddala wamu. Era ne Pezeshkian ne yeebaza Putin olw'enkolagana gye balina ebbanga lyonna, era n'alaga nti no Putin oba Russia ly'eggwanga eribeereddewo Iran mu nsonga zonna era lyagaliza Iran ebirungi. Njagala okutegeeza nti Putin si yavuddeyo yekka, n'eggwanga erya China mu Beijing njagala okutegeeza nti ministry ey'ensonga z'ebweru omwogezi waayo yavuddeyo n'atuusa obubaka eri Iran n'ategeeza nti no byonna ebigenda mu maaso China ebiraba era si mativu n'ebikolwa bya Israeli n'Amerika bibatuusa ku ggwanga erya Iran. Era yavumiridde ekyokutta abakulembeze enkya n'eggulo ab'eggwanga erya Iran n'agamba n'asindika obubaka eri Israeli n'Amerika nti eggwanga erya Iran ggwanga eryetengeredde erisobola okusalawo ensonga zaalyo eritalina bulumbaganyi we lyakola ku mawanga gano, wabula ligezaako kwetaasa. Kaakati avumiridde ebikolwa ebyo n'abasaba bawe ekitiibwa eggwanga eryetengeredde eryo okubanga balekeraawo okulirumba. Njagala okutegeeza nti ebyo bigambo bya ggwanga erya China bwe baweereza obubaka